President Museveni yavuddeyo n'agamba abamuvuganya mwafunye chance abalonzi bange million 10 tezalonze otherwise mwandiswadde. Humiliation bwe yabadde ayogera jjo ng'ali lwakisula nga mutadde certificate wa president emulaga mbu yawangudde. Naye gwe weewuunye obulungi buno kiwanyumisiddaamu kimu nti ng'olina majority of over 71 approaching 72%. Tosobola kudeployinga ago gonna majje. Technically tukibale bwe tuti ni Shalom olina abalonzi majority over 75 but rather 71%. That means tusigaza awameka 29 almost 28. A number is overwhelming 72% in the case of Ayagala locally. It's kind of hard. Otegera kata wakwati fenna batukoze fenna abasiu n'abagezi batugasse watya wa mukyekyanche ekyo kakyekyanumi nti tosobola kubanga olina abantu even if netubatu kubanga tubantu tugambe tukuma akalulu nga gwe olina ennamba ennene. Why do you fear? Wenagala okubuuliza what could have caused that low voter turn up? One, yet nga enjiri badde etambula ya protest vote they are protecting the gains. Yes, kyabadde factors we ziri nyingi nti one okusooka omusana gwabadde mungi. Omusana gwakoseza gutya abantu. Mustafa omusana gwaganya nti okujja anti abantu balinze paka sawa 5 waliwo polling stations ezimu Shalom nga zabadde bisaawe abantu ne beetamwa ne bakola ki. So the weather, climate. Nti omuntu obudde basene bagamba abantu nze nali ku mwogezi Electoral Commission oyo ng'agamba nti baisaawe mu kulanga achali kola Kenya. Waliwo n'omukyalo mulala we ayogera ennyo nonsense. Kati waliwo bagambye nti okulonda kugisa baisaawe mugenda kukoza eki kutandisa. Waliwo muno mwonna munnansi almost abakedde ndo batandise ezi nya abo bakedde. Then tujja ku biometric machines nazo ne bifuuka ekizibu agikozesa tagimanyi tebasomesa bantu ate zayo bazo ne internet nazo yazikyankalanyizaamu za internet kirabika sibamu za internet no wale kamulimu gundi ya internet eno kwaba sanga wajuma ya internet bantu adde agireka internet anti kati ate kino kyade ekyokujja ku kyade kisinga kiri bali wadde balina option checha gisako internet amuleme tambuza mawulire anti gojja kugamba nti eggulubulu bwe buti ate ono kyabadde tayagala yabadde ayagala akubuulira bujubulizi bululu bw'ayinawo tayagala omanyi gye bukoze eki gye buvudde embaga eyabadde awo ng'ojja kuwanikayo DR form okitegeera ate wano tebaagala bwerufu. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu tebakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel.
Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswele Chigambo, it is happening. When you're ku Shalom 256. Don't forget to subscribe and not subscribing. I think we are subscribing. Notification bell register so that you get notified each and every time. Njanga lero ukabaza antwete tukola nabonga webajja kwenda n'ekye Uganda. Mwadde mwatera ku notification bell ako. Ngawotaka live wetu tipupupu. Ogenda okulanga abantu bazze abantu nga bazze nga beyagala okufa obufi. So thank you so much those who have been with us. Mu Uganda nga tuli mu black out. Some of the gains that we have na mkalukanza kujja ku internet. Some of them are protecting ezimu kujja ku internet. So akada okaseeko or getting notified each and every time that we upload. Awabula siwanzaka ku set munange mandana faba Beaver organic and natural health products ngesangibwa umengo pesi masengere hamukasa road ku 0752 602427. Beaver ajanja bisabutonde agamba genda yo bakujjanjabe abeba kubya akalulu ngakalukaganya kalukakalubye genda namwe abesimbi okucha meya bwa kansala genda kwedagalya pressure obenga ate munango lemefuna bizibu mpola mpola abakyala bagala okuzaala nazala ko mwana abula na balina constipation hemorrhoids balina omusaayi omutono mu mubiri abalwala amagumba arthritis abalina ulcers bena bingi kwa ku 0752 602427 ate gwatajja wake up call eyo yaffe twagifuna bajuwanga kyafa abasajja wake up call yetuyambako kubanga otambuza ensonga z'omu kisenge onako olwaliro ndine Mustafa Bukenya presiding officer kwanza wali agent wabera agent polling agent mafe tuli mu bululu Mustafa Bukenya mafe tuli mu bululu kulika akalu Mustafa akalukawedde abantu balonze nakatandika leti kalukatandika mu leti anti nkakunyumize nkatandikire wa tukatandike asaka tute mu campaign za Mustafa kichozirabyemu campaign abantu badeza myezi 3 abantu baspendinze nnyo on which candidate kale enkoko yalinzo nkati yafuuka nganda kimanya okweta kulira mbera yansi wajireta mu kafyu muloko down kaiso kanne boko bwangalia boyagala nange mbambula bako okalabye ogaggawadde ngaggawadde ogaggo umaze embata zafa ziri bokoto wa mama abatonja samira kozi wagama madige gezizala gali Mustafa mama ngalabi nebintu saka bya kisiru kajali yali neme yojora beyo bali bagisiba mukazi ngatamanyi bya kulunda nkoko ngale mara okugulu nanga naitereza yaterera kozi nkoko ozijjanjaba nkoko onzijjanjaba Shalom campaign Shalom campaign abantu baspendiza nnyo sente era abantu ogenda kolamu abantu abagenda oshulako ebweru enyumba ngegenze anti nalabya akalulunga Shalom abantu engeri yabadde baspendinga nengeri zazze abantu bagenda kwetuga ngada expenditure is greater than the earnings abantu bataddemu sente ate nalabye sente ku ssaawa esembayo ate nga mobile money bazijjako waneno ennaku ezibulayo 3 awo omusimbi gwali mungi mba MP betwogerako ndowooza kyensuubira n'aba president nabo abadde bataddemu ne ba MP bebasinze president kyemmanya yataddemu ayinza bomu yekka naye nga gundi wa MP bayiyeemu sente anti nabako ku motoka ekiro ng'etambula butambuzi ng'ekonkona n'ekiro bannange tetuli babbi mwami Shalom tetuli babbi Electoral Commission yakusabayo ka video batazeemu okulonda okwo bayakikkirizibwa akavidiyo sikalina naye audio muyina ng'omuntu akonkona bati tuli babbi tuleese kasente mulonde omubaka waffe nalabyeko n'amaaso ne audio muyina ng'oli abantu Shalom teweesimbangawo nange nabitidde kye nalabye naera ogezesa njija bia 3 mugu mungi ja nalabye Lutamaguzi ng'alinza okufa naga nti obuwanguzi wange actually I was talking to my mom this morning adaba kumpira singambuza nafuze ntya nangamba ka video nangamba negwe politics mubi anga omwana ayinza obbaluma naye omwana nakuluma tonna muzaala naye bwamala okumuzaala bwoti the pain seasons mukendeeramu kunamu kalirifu kalirifu nange Shalom akalulu kaluma nalabye Lutamaguzi mpoza buvideo bwo bulina bwa Lutamaguzi ng'ayazira ate abalina buli kimu kyonna mu ggwanga ne bajja ne bakubbako obuwanguzi tebo sali musale taata twala
twala obuwanguzi bwo taata twala ne Namayanja Deputy Secretary General Muwenaale mwe mwaze ne mubba obuwanguzi bwange mutwale taata muli b'amaanyi nnyo naye nze ku bantu b'e Nakaseke saagala muntu n'omu avaayo agambe nti ab'e Nakaseke tebampadde kalu bwino yenna mulina ayagala okumuwa bwino yenna mulina nawangudde ebitundu 85 ku 100 si kusuubira busuubizi naye bwino yenna mulina byala fomu zizonna nzirina noono omufere w'akakiiko k'ebyokulonda bye yalangiridde nabyo byonna mbirina ate nga takyasobola kubizaayo kubanga yabadde abisitampinzeeko ng'ataddeko n'amannya ge tumanyi nti eno yonna ebitundu babyetaaga era lwe lutale era tusaba bannansi munsabire bano abasajja baagala kuntemula bwe batatuwa butwa bakusuubiriza kukuba masasi buli kimu kyonna ekiri eno ettaka eriri eno balyezinzeeko baagala kulitwala naye sebo n'akafo k'obubaka bwa paalamenti ne kabasuza nga batunula ne tulwana ne tufuna obuwanguzi bwaffe buli kaseera ne tubanga tuli mu mannyo ga mpisi batwetoolodde eno yonna bajja batwala ettaka ly'abantu batwetoolodde obukulembeze bonna mu kakiiko k'ebyokulonda bokka b'osangayo mu kakiiko bw'otasanga tasobya osanga aheebwa bw'otasanga aheebwa osanga byamukama bw'otasanga byamukama osanga kuniihira bw'otasanga kuniihira ogenda okudda eno ng'osanga tumusiime kakati ffe be muzinga kene waffe ffe tukole ki tuli ku kisenge tusaba bannange Katonda atuddiremu kubanga tetukyalina ssuubi mu nsi yaffe ebintu byonna tubikuŋŋaanyiza tubibawadde tumanyi nti muli babuyinza mulina emmundu mulina ababayambako mu kukwata abantu mulina ababayambako kukola kyonna naye sebo sali musale taata akafotwala taata akafotwala ffe twakuŋŋaanyiza ebintu naye taata tonzita taata akafooko twala ak'obubaka bwa paalamenti ojafuna ka video yako wale kenda bye wanena amanya ga genocide gonna yagamaze akwanda naho banyinyi se Museveni era kyo kati akaluka president nalabete tukaba feka kubanga kambalanyire ka audio akamu Lutamaguzi tsali musale taata twala obuwanguzi bwo taata twala ne Namayanja Deputy Secretary General Muwenaale mwe mwaze ne mubba obuwanguzi bwange mutwale taata muli b'amaanyi nnyo naye nze ku bantu b'e Nakaseke saagala muntu n'omu avaayo omaaja batera yaka video yako obuweereza manyi waliwo obuweereza obufuuka obuweereza obo tebukyali buweereza kiki oba kikyawo kubera nje bakaabamu ku buweereza bulijjo simanyi nti Jofu Lutaya alina eddoboozi eddene weeri bali Mustafa I think waliwo abantu bannabyafu kyata tugamba eno enkaaba si yakalulu kubanga bakabye si abuweereza bannange enkaaba si yabuweereza waliwo ekiri emabega waliwo kyatagala tugamba nga mugituwa ababaka bannabyabufuzi guno si buweereza kuba ndabye Lutamaguzi nga yaziirana ng'asinda ng'alaba aweddeyo alabira ddala obulamu bukomye yes naye ate nze nasanyuse nnyo Shalom era buli omuntu omubaka alina nga amaze emyaka 10 n'owabuwa Nuupu nasiimye aveeyo Nuupu tekinnawera Nuupu yakajja mukwano nedda wali abopposition abayingirira mu DPA ababeezi basigaddeyo ogwo omu yekka naye Namboozi alina emikisa ate waliwo ba bodyguards abakomyewo babugundi Fox bugundi fungalu yani bali we waggulu naye Dr. Kefa namuwulira dda bakomyewo abantu tebawumula ate bana bafuzi tebakula soko ozeoze jene Moses Ali olw'obuwanguzi bwatuuseeko Moses Ali akakwonodde as expected eggwanga litalaga eggwanga lizibu n'abaana afajja tubuuza gwe n'okuba campaign ne batakuwa olina asiibulako obusiibuzi ati bantu ne babumuyiira ennaku zasemba yali mu ddwaliro yali yalwala abalwadde bangi abagize ne Kadaaga naye obuwanguzi bukononedde mu ddwaliro kwano taate tufune beyiro endala ndi ku beyiro twagala tukale tutya teyawangudde ndi ku beyiro yawangudde naye ate saagala nanti era mu bulwadde bajja kifuna bubi mu staff nze ebizibu byange nganze kati bajja kugamba atya nti mpaayidde ate bankwata nnyo nga ndi mulwadde kati banagamba atya nti mpaayidde nedda naye kati saagala ate mu staff ddaawo mbatoona ebo Kadaaga yawangulidde ku ddwaliro njagala tuyogere kimu ona ebo Kadaaga alitwala yawangudde saagala okwokwootereko binansibya
teka ko disclaimer ngo ameze empabidde era tugissaako bilege ne ebintu ekya 256 sibya sha 256 ngati station bacha kinnomu abakozi bayo wabula ndowooza ya muntu we bakyaza ngati kinnomu nze bansibe kale defamation mpayiriza yawangudde mu gonvu child harassment hate speech ngamu mkosefu kale like katono yagala hawo kogedde bulungi kone bokada ga yawangudde nenga mukosefu ali moro kosefu mukosefu naera ne bakamuyira na ba goni ne bavaayo walabye ekyatuse kubaka ba abadde bagira mama Anita among bonna abadde ku side ye ne boss wa Godfather wange kyamusaanidde Shalom banafuzo labalwe batuuka kati kana akavukano kabadde technical nnyo abayina mu ssente waliwo abayina ssente be bakakubye sente yabadde nnyingi mu kalulu ssente yabadde nnyingi wabiriwo abaava abayitiddemu awo wekimanyi nti omuntu omu yasinze okwanguya akalulu kano gundi ono we walukagga Magola bwa yali yagusala ng'akolera ku peesi ye olaba kulasiti ate anti tabayo Shalom makwano anti tabayo Shalom wulira abaleta wali nga walukaga tebanamujjamu ngali ku peesi nasi yali amatajja kuwangu yes era nga yeta ta investing amu kinene nnyo batunda amasimu ogamba customer wandiika ziriwo nakola olukaga anti yali ayina kikola ekyo naawe kubanga labayo nti nono kati mba na sente kati Mustafa for example if I'm rich kati ngaba MP abesimbyewo why would I spend more than 500 millions mu parliament nga sente nzirina zino zabagwa ziba nyingi okusinga zaayina ndowooza Mandela wasijje yesimbawa isn't he rich okay tukole example if am senga mwagamba kwesimbawo kyogamba so mu kuba kalulu lwaki besimbawo ayina yali balibo Shalom mu politics muzimu osanga no yalina akabonero ka kamyo naye ng'akulaga nti agenda kuwangula akabonero kaki waliwo akamyo waliwo gwe nalabyeko n'akamyo n'engoma simanyi wali obubonero bwabadde mu kulonda awo Shalom mwaje twayo tunanga oli alina kamyu ate gwabadde mu Kampala terinnya obubonero eri mu kyalo wali abalina tawulo Mustafa sikulinda sagala tunafugaji kazi wekapo omwaka guno dabayo oli kubona obubonero gwokoma ku bino binika simenyi kikopo twalabye emmotoka kati waliwo na guno omuzira guno gwe bakoyogerako mukalakasa oyo waliyo naye ayina akabonero kayi naye teka kabonero ka kamyu oba yabadde nkofu kabadde kaku ngoli kaluluke kuliko nkofu oba nkofu oba kamyu nga waali awo inalabye abantu nabye abantu emiranga nga bakaawa walabye kaluluke did you get a chance to see akaluluke akalulu the ballot paper akema kinje east banya kali kabadde kawanvu kaveno bweka oba monna bano naki zabamu badde sibawulirangako nange ne waliwo banya akapostize n'enkalaba ngamba oba abiri mwomeka oba bali bamba oba bali abantu bangi abesimbye makini era ndowooza box ye makinero zagendamu obululu busatu nejjula obundi box akananka ne kaveno kabadde kangi akaluke abantu bangi naye era tafubi era yavuddeko n'ayitako nagwa wansi era nga bulijjo naye politics ono aboola tafubi nono owagundi ono ow'omutwe yaliwa nakawa west yaliwa miles mumanyi akalulu kababoola kuno yakoze kuno honorable miles Rwamiti yafunye obulu 240 eyo code yayongeddeko code ya bank yayongeddeko obagala okuwala mu bank ati ngafa ku GFC yonyiga star 240 hash yayongeddeko services improvement yabaddewo nuli yafuna paka last 149 waliwo gwe nalabye nga waliwo polling station yenabye ng'obululu businga abalonzi hewa nebanga badde mu Western Uganda ng'obululu businga abalonzi ate okukyonoona ng'ate obululu bwonna bwagamba buli mu gundi bwafunye bw'ogatta obw'abalonzi ate obw'abalonzi butono oba okitegeera ng'omuwendo gw'obululu gw'ayina bw'ogatta buli candidate bwafunye mu polling station ate butono ku muwendo gw'atuwa kyajja kyabo nakyo nagalu obulu bwa Uganda bwalula kasita bakateeka munda nga kaalula kirabika buzaala munda bateekamu bwa lubuto nalabye nga obulu Uganda bateekamu bwaki bateekamu bwa lubuto
okulonda wakati kalika kazaala abalongo nego okulonda kwa nyumidde nalabye ebintu ebimu ate ebimu naye kuno okulonda kwabaddemu ebintu nga kuli okulonda tebyalimu biri mugumu twali mu covid era omusajja mugezi yakoze reforms anti omuntu gwe nakasobola okulaba alangaliza usinga takubuulya we ziva zizize zezo zizize takubuulya we zikola ki sikirabangako mamirira nnyo nsomesa eggwanga anti labayo njagala nsomesa nga naawe oddamu nga Mustafa kufenanya nakyalira munne nalabye obululu ng'olya omanyi okugamba omwana we oli akulagama nakulaga bazadde be waka video wanayebo jennyonyoka ya postinze ojjakebera ku page wanayebo senyonyoka jyoka video yako kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki okay enkola eyo era nva kwogera abakola ku system yaffe ebimbe kalimagezi netugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo nga owa NTV waddeyo monitor abuuza justice byabakama Simon amugamba nti wachi zino zivaawa ko justice omanyi afaananye nga gundi minisita wa gundi Kashaija omwana amubuuza emirimu ogenda gikola otya yagamba creating emirimu mu Uganda kyangu nnyo omwana amule namugamba strategy kiraga oba tebaga ku uploading azo achezo ku gundi ku website ya cyo commission tebasobola I thought they do that mwa balonzeeko anti kati bwe kyomanya buli kalulu babawo reforms kati one kyekyenjawulo kyazze nayo yoteba reform kiba ki because most people don't agree with it so it's not a reform development kyongera kuteeka kulaga kulanda mu Uganda mbuto kuina democracy nalabye bana wabalabyeko bani simanyi bana aba igadi kokase simanyi condom ebyo ebina bya Afrika ebyo condom tubimanyi nga biwalipo bane Bobi zava abatunuli okulonda omwade Jonathan Goodluck nene atwesibyeko ya president Nigeria atwesibyeko ebizibu oyo oba ye visa ya Uganda yanguwa nnyo simanyi Nigeria kyemmanyi kati buli wajja mu Uganda abazaala kati ano mwana wa myaka 5 azaala oyo takowa bigambo ebyo kuba ne ruli yajja nabalabye nga bakoze report bagambye bacha report yavudde ekyamu kulonda baga kulonda kwade kutya agambye kulonda kwabadde kulungi nnyo talanga kulonda kuli peaceful nga kuno kuli transparent nake kati atoba binati babajize wa banonye ekyati nabo atadde asula mu Serena ne Uganda is neglected kyemizo okugamba era omwana yagamba nti Uganda butabika ya Afrika mutuufu kama nedda Uganda lekula lya Africa so butabika ya Africa it's only a few individuals few culprits who make Uganda to look like as if it's butabika but Uganda is a very good country kyomanya engege tubonabonamu tulinga bamulekwa teri afaayo tuli ba celebrate chechi celebrate waliwo no celebrate father waliwo no tata atakola ki atasemberera deadbeat father atalabirira bana atalabirira ye deadbeat celebrate ye tata sente ngazijja mu bet kati yegwe oyo si egwawo yegwawo awawo sikutegeddwa dotegeeza ati amazima weerufu kitugamba awo kati yegwe celebrate father sente ngazijja mu bet tatajjeide ndi celebrate father sente nzijja mu bet n'olyoka oduula babe ndaku Mustafa mu India badde mukambwe gundi yakubye Manchester mukambwe nnyo ate twajiwa kala terozo laba nakwata gologolo wali oyo nga mulimu ekyana mulimu Foden Ssemujju gwamulemerawo nga first half man ne manu anyway kasta wanganya kaza mkati mani yeteje kasta mani ne kuba Arsenal wo kwa weekend eno kasta mani kuba Arsenal wa nga manya tuga kwangula Premier League abana bonna abawa olabye mayino badenga tamu amale mu mufere and I love that guy no yali alimba nga alinga ba government akusoka no kulimba omayibulo banga bamugobanga agobayo mupira alinga musajja ayimye amalimu abadenga musajja ayimye asuja ne byatako bulo bamugoba yalinga asuliryo mugobanga agobayo kapira olaba kuba mani sinaji FA awo nabeerawo nafuna yawo kakundi bwati atanya ga kuba Manchester amase atokuba
Ono amule mtana cha amuni akuye minister ku FA. Tete tuwangudde ku gundi. Minister ani aje kubye ku FA. Minister tanyuka minister atuku. In fact, okujja ku F okujitwala ku FA. Ani atwala F BDM Eddi. Manyunga tunye ko position yene wedde. Sisi nchi twayita mu ogenda mu Champions League. Tudo ngenda mu Champions League. Abali ba coach bala. Amale mtana kyakoze. Amale mtana kyakoze amale. Abana kundi tamuwa mupira mayino kati wamulabye ndoza gwa. Wabye mayino wabye start ze. Omusaya katamuwa mupira. Ane kaliki wakabi. Wakabi nnyo. Omwana yankubidde gajola ne mulanga afa. Senga kibatwaze golo zaffe. Yafuna golo mukaga. Yamakinza abasajja gundi amadi yabaddasse ake. Hanga awunzika bunzi saati. Kati abamala okunkuba ngamba ntambya ngamba kola apiri kwa Arsenal iwako bulamu. Agala kusuza bweru. Ayina gamba kasuna ngane kasukuno wala Arsenal eno. Soko ne Nottingham Arsenal eno we ompira gwe bayetaage tero gisula. Ngatukwata kasente. Gwe wali ogwemwemu. Emwemu nga yavaawo. Arsenal ne Tottenham gwali gwemme. Arsenal Nottingham. Gwa nga ebagutandise. 0-0. Betting ngamuzibu. Eno bakalangira evudde mu kulonda. Osula nakawa East Ruhindi yawanguddeyo. Arsenal ekoza amaliri. Naye babizibu. Osula mu Kampala Central. Ne Ruhindi yetakuwa bya bufuzi. Guys lawyer yogera mpola. Ati kitugamba twogeramu. Waliwo abantu abakomyone neewunya ate tebakula wala bya Ameria. But Ameria would say that wachyogerako. No gamba Ameria. Agenda koma wachwachogera. Oli nabbi. False prophet. Nagamba ata kwa Ameria ne gundi. Onaba yogerawo bonna era tugamba isamu wano. Buli gwayogera ko katagenda kudda. Teyazze. Watugamba Ameria akomawo. Bulungi nnyo. Awo mulabi wabuliza what could have gone wrong in the 5 years of Dr. Hilderman? One, Hilderman yalina maanyi nga ye. No, let us agree. Abadde incumbent abalina. No. Abantu bamwesiga. Tutandika awali wajira mu parliament. Nti yajira ku Nuupu. Nteba kuba Nuupu nga DP. Waitu ina oyinza mukola ki? Era solo okuwangula. Mulaba. So Hilderman alina erinnya step. Anti yawula erinnya lya music ne lya politics. Otegera. Ground za music za politics. Music yetambuza yekka. Politics. The song is good. Yes. Politics weta okutuuka do to do. Onyonyola abantu. Yes. Kyotagenda kola ku luyimba. Oluyimba lunyonyola ko lokka. I agree with you there. Mutegeera. Nakati kyembuza no Mustafa no myaka 5 njala tunulie mawokota. Ewa Hilderman. Myaka 5 bichi byakozwa byatakoze bizo banga byamvidde abantu gamba twakwesiga giri emyaka gino katuddeyo emabega gye twava. Kuba kati bazzeeyo. Yes. And wa mama Ameria. Ebbanga lyonna Ameria yabadde emyaka gino 5. Abadde akolera nga ali ku kimu convincing abantu nti bakola nsobo okuteeka yani. Ebbanga lyonna. Yaba ta campaigninga. Abadde alagabye bamisinga. Mukumujjayo. Ekyo gunja kingayo twakubeka tukula live bato na internet. Atakulira ko bla tugamba Ameria nga n'enziji agenda n'azikima. I don't know how to say it okusima. Enzizi nezamazi. Anti kati gwe chomanya nti abadde asigala funding wa government. Despite losing the seat, yes, just still being funded. Yes, kati abasinga ba government banje abalosing ebifo but funds basigala nga bakyafuna. Bono like so nabakoba. Ngendo twaleko muganda wa kime ebintu. Okitegera. So Ameria abadde ku competitive advantage. Yes. Over Dr. Hilderman. Kati ate Hilderman engeje tutabeera gundi. Sinawulira nnyo nso mbeera nti bamubye nnyo akalulu. Sinaba kukiwulira nnyo ekyo. Wakiwuliddeko nnyo? Sinnakiwulira mbu Hilderman bamubye akalulu. Kati basobola okuba nga bamulidde convincingire. Tosobola kululinga nti mulimu omukono omulala. Naye ono abadde. Yes. But naye Katonda bagamba ayamba yeeyambye. Ekyo I predicted that. Nagamba kyalo mu tajja mukuba akalulu. Agenda kuba gundi Hilderman akalulu. Okay. Mbanja nafa aba ideal sneaker abozanga to basangibwa kira kyalwa ja road opposite Prime Petrol Station. Bazitime waka ku office engato okuzoza kuziripairing engato nga akuleka obanga ajigula kiro nga tekutuka erebera bagikola bulungi nnyo. Bakola service station n'okutunga engato nga zafuna obuzibu
batuna n'obugwa bw'engatto carpet scene sole kwa kusimu eno 0770523920 0770523920 beba ideal snake care awe chali wajjala Mustafa nga tuvuddeko eyo honorable Luzwa mulabye ogende kukyokubba n'agamba ng'ogamba nti bakubye gwate wabbye kiraga munawe aba yakusinze Luzi wetwagiganyanja ku internet ennaku ezasooka mu campaign twalaba Luzi yakutte ekintu akirina naye nagamba politics wa Kampala muzibu naddala Central awo nti mukolola awo wawa wazibu nnyo predicting embeera zaabwe sooka bantu batono nnyo aba-associating nabo ekola balonda naye mu polling stations waza 48 bantu 2 19 omulala ng'alina 39 bwe batyo bakola nti kizibu nnyo n'okumanya embeera zaabwe bazibu nnyo kubanga bantu batono nnyo aba-associating nabo kati kyebaagala nekye bataagala kizibu nnyo okola okumanya kyobala nti kyabayanguyidde mangu gundi okuyitawo awo miisa nti kugatta mbuga siwali kitono nnyo nga omanya embeera nekyamiisa okuwangula Kampala Central kyewuunyisiza buli omu one of the miracles 7 wonders of the world twagasseko miisa okuwangula Kampala Central okuwangula Kampala simanyi ngeri gye bakikoze this time round obululu bwabadde manyi badde tebakuwulira nnyo gye buva nga bakuwa toto namba tebannyonnyola mbona alonze bwatyo bakuwa namba kakati babadde bewala nnyo controversy yalingawo mu kulonda kuli okuwedde kozi ng'oli amanya soroti gundi akoze bwati gundi n'akola bwati kati nga kikuwamu okugattagattamu awo oluusi kati ono yabadde yagadde ekyakijje ogwo mwaguzibikire kyekyali byekuddamu bwe buliwo musajja bona abala obululu omusajja oyo abala obululu yadde nga lefu yafuye bwa Morocco ne Senegal banna anti we bamugamba nti Morocco ino yitawo Morocco badde erudde myaka 5 myaka 5 kati bagenze ku 5 mwegi kati gwe kyomanya simanyi obe nakuba gundi Senegal ompira gwawedde mukwa mayanga kati gwe kyomanya Senegal giraba waliwo omuzanyi gwennaku mwana muto azanyira mu West Ham ali mu Senegal nego ompira ogwanyumidde waliwo akaana akali mu Senegal nakalabye nka kamera buli omu takava kati buli omu katambulirako nga ziringa ziri ku Morocco abo nandwadde mbagira kuba ndi waliyo Madrid ate Brahim Diaz waliyo Madrid muzanyi waffe nze sibagala kutuyita baddu kasita bagamba mbu tebali mu Africa not part of Africa awo bali kati bali eri ate wabe batuufu omanyi okuba Morocco ogende Spain si wala kutambuza bigere bigere kyobola abafa nnyo nga basala nga bagende Spain era abantu bwe batwegana babatuufu naye naffe kituluma kati lwaki tubeeguya nnyo walabye refu yenanga ati refu senga abadde mu Uganda yasaza omupiira gwa Morocco ne Senegal senga nnuwa yenjo ki abantu babadde bakambwe abanye bava ku kisaawe naye tebaza Sadio Mane watamanyi Luganda n'abakomyawo omupiira gwagenza okugwa bulungi nnyo maa kubyegaye n'akuba goole yawanguza naye nawulidde Morocco yawulidde bubi biruma kubanga ano yabba gundi refali yanyigiriza bandi gundi bano nga bali ku seminani Nigeria nga Nigeria ne bwakonako obukonyi bwati awo nga booking ziringa booking wali kwata abazanyi bonna n'abanafuya Nelson Menda akyakwata ku myaka 33 sibubuyi yakute penalty yabadde ndio okuwanguza Morocco n'abye Diaz kati aba yawulira atya kyokanda abadde kuba wakabiise nga Morocco yawangudde jukira kati ne ku Madrid atandikira ku bench kuba mujja nene Madrid sawa nayo kubako omupiira naye wali watu yagukubiramuko Luziche kyabaddewo banda Kampala bazibu Luzaga abalunzi balogo bafuwa n'emmindi Luzina yaka tugenda mu katako lwa miti anti emiti yana bamujja nakolima okufa n'abalangira emigaati ne imamu piki n'agimujjako Luzina mukambwe bannaye mukambwe sente teriika n'avaayo n'agandi kati abeekyalo kangende okuba n'abali civilized at least mu Kampala bantu tebategeera abeekyalo but do you think Luzi was serious in those things oba just yali anonyamu kya vibe yali serious nsikira banza yali serious munnange kati slogan kyegamba Salah is tall people are preaching about the manifestos for saying Salah is tall anti shalom buli muntu abina ne
oli asobola okujja mu kirunga abala bibiri akalunga akime tagenda kawangula tulowooza nti bwe yali ku ballot abamanya agenda kuwangula nakye gamba ku luzzi ekyo babanga ba president eri anoonya gundi profile buli omu ajja ku ballot ngeri mu miryanyo kati tunuulira nga mu Makindye West ballot eriko abantu bameka nga mulimu n'abakimanyidde ya mediocres alanyise wanyana kitwadde tukisuubira kipya Bashiri ali yakuba bulatte ndooza ga sivuddeyo nzekka Basiri bamperekedde ate yekaza kwali ku gundi wali seba akola ali mwanya Uganda tenyiga gwe mulaba ku TikTok live oko Basiri Uganda tenyiga abanyigire ki era Uganda ugigira mboti kati nenyo nga bakivaako ekyo abakita bambi beerabira maawo Uganda nsi nnungi yeerabira maawo naye akalulu kalabye gundi chairman Nyanzi badenji kyawo chairman Nyanzi waffe mutu wa watu tajja kimanya kujala fomu namulabye musajja watunga ali na Air Force akalulu kawuba netwogera amazima nga tuvudde mbyaki can NRM win a fair election in Kampala? Never ekyo kyote kisoboka ate nga Kampala bamwagala this time baade bagala kakasa kana akaluka abadde kakasa era kana akaluka abadde vaawo mpitewo afa bamukubo ly'omusambwa kala kabadde katava mukubo ly'omusambwa era muli muntu wa Nupu gwe balangidde Kampala ku bugubi nnyo nalabye omusajja nga ava okulangira Nalukoola yage I nominate you ne ngamba empapula tannazimuoba kati banna negwe obwanguzi bwa Nalukoola bwavudde wala bwabadde bugaanye abasajja batetenkanyiza ebigambo nentuka okulaba nga omanyi bambi nga n'omusajja naye kyekyokola omanyi toyiwe ewunya n'onenya ekituli oba okoze ensobi kyenyinza okukugamba Mustafa oyine examples sikulimba oba onenyeza muntu mukyamu toyinga ewunya ali n'onenya ekituli oba olimba olina kunenya birimu ndikuba ekinya kisoba so okisimawo ekyerere tekisobola kuwunya kisobola olowooza Mustafa muntu nulayo twafuna kawempe South eriko ebintu bibiri one nga buli omu aclaiminga eryanyi twalinako controversies nyingi mu kkaadi Lois Ssemujju abamu bagamba abantu badde Lois Ssemujju waliwo Damulira nosamuulyako ye Dr. Damulirani bali basatu Lois yadde wakusatu njatwogera ku bano Lois senga ba oluza senga kadi bagiwa Lois yandibadde awangula to me election nagamba ko njukira remember we talked about that no guarantee to my opinion kadi yali sanyani Roy yalina amaanyi ku ground my politics ono ali mulaka that's what I can say ekisima nti chairman Nyanzi tumugezezaako wangi namugezaako and there's been a flop chenyizo okugamba bamubba yes bamubba tewali gwe batabye mu Kampala awo ku bululu kinyizo okugamba buli opposition yabbiddwa era asasi alikuwa gutaddamu kusaamu yadde ekikumi kena mugambye thank God nagambe olakati obusungu abantu bwe balina bagenda bumalira ku Elias Lukwago era Elias Lukwago si mu bubi mugambanga mpa naliko mwefudisi ate fenna menta affe fenna menta affe Dr. Besigye badde nsaba Ssaalongo taddamu ateeka ekikumi mu kalulu akaleke kuba ekyatuuse ekira Allah wadde osubira mu staff ekyo no I didn't expect that just wakwani nakisanyukidde I wasn't happy. No. I wasn't happy. Shalom. Mbadde musajja Ssemujju no, this time round abakulembeze they should know when to leave chenyizo kugamba nazi no bulungi nti omaze mu parliament ebisanja bisatu myaka 15 kite togenda bagamba obukulu bwo byatoka waba entebe wewomeraawo leaders should know when to leave chenyizo kugamba nti ba old guards bona Katonda yatuyambi bakola ki bagenda they like solve Mpunga ono mugalati yawo nabika video kaona lebo Segunanga yebaza abalonzi bambi Seguna was very happy yali ayina kikola yakikoze bulungi nnyo we mbalamusiza mwenna abatulaba
naddala bannabusiro Busiro East bakulisaayo mu kalulu gye tubadde okumala emyezi emirungi 2 naye ate ddala okusinga ndowooza emyezi nga 6 tubadde tuli mu kalulu nga tubbinkana. Mbeebaza nnyo abampadde obululu bwammwe obungi obwe butyo Oluganda nasiimye naye okusinga bannabusiro East mbeebaza okumpa obukulembeze bwammwe okumala ebisanja 3 emyaka 15 gye mutawangako muntu mulala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era ngenze siina lufunyiro ku mutima gwange ku lwammwe. Okukyusaamu omusalawo okulonda omubaka omulala kwabadde kusalawo kwammwe era kuwa ekitiibwa bw'anaaba nga aneetaaze yeetaaga ebirowoozo byange nja kubimuwa naye muyozaayoza agende naye akwatemu. Nange ndi bulungi olw'ekisa kya Katonda era temubeera eyo ne mweraliikirira nti oba omwana waffe ali ku ki, Katonda ajja kutugabirira. Ate olujja olumu bwe luggala olwokubiri luggulawo y'enteekateeka ya Katonda naye nga nze mbasiimye benkosezza mu nsonyiwe naye n'abankosezza mbasonyiye. Abankosezza mubadde essomo gye ndi okuyigiriza nti waliyo abantu abafaanana nga mmwe naye sirina mutawaana gwonna siina lufunyiro era mbeebaza. Ngenda kuyingira obulamu obuli private obw'okulaba nkulembera famire yange n'abo abalala bensobola okutambula nabo. Emikwano gye nzimbye mu myaka 15 mbeebaza nnyo era omukwano ogwo gujja kugenda mu maaso. Tujja kukola bingi ddala Katonda by'anaateeka mu mikono gyaffe. Nja kusigala nga ndabirira nga nnyamba abo Katonda batadde mu mikono gyange ate era nga nkola ebiyamba ensi eno oba oliawo ku mutendera omulala naye ogw'obubaka bwa Parliament kati mu kiseera kino guwummuddemu. Katusabire abakutte obuvunaanyizibwa obujja. Mbaagala nnyo, mbaagaliza omwaka omulungi era ne munnange mwagaliza obuweereza obulungi mu kisanja kino kyakutte era nze ngenze ndi musanyufu. Mwebale nnyo ebisanja 3 bye mumpadde bye mutawa balala. Enteekateeka ya Katonda yali nti nja kukola 3 kozereeti era katuli mu lupozi era inachikola luli ku kaadi teza segwena kyasembyeyo kyandisosoka manje tebampadde kaadi naye mbeebaze ebbanga lye mbaweereza mwebale nnyo yandigenze mu kitiibwa ekyamaanyi naye kati lwaki bamala bamumiliyetinga kyalo mu muntu otuuka n'ova ku bantu ate nze njagala era abantu abakitegere kati member of Parliament tumuze ku bisanja 2 nange nkyagala tukuwe 2 genda omubaka wa Parliament yenna bisanja 2 vaako kubanga tulina kyotukolerera nnyo tofiira ku bantu lyako kyolidde bisanja 2 genda I agree with you era kati tugenda ku advocating ekyo ebisanja 2 myaka 10 genda n'omulala akoleko n'omulala ajje myaka 10 so nalye ka video yako nale Bosego nanga yebaza abalonzi agamwe balo kunze kizobaeza for 15 years nsiimye nnyo anti kati nga yo omusajja omuyivu era ina kikola nga tebanna bayadde in fact nekana badde tadda okusigaza erinnya anti abasajja ba Mandela kyova anti banjawulo anti Mandela ne Segona lubega akali amagwa anti shalo omuntu yenna okufuka w'ekitiibwa olina okubanga weerekeza naye atabadde owokubiri n'abantu b'ebusiro balimba busiro bamuta ate nga nabo tobanenya bamuwadde ekimala sente zakoze waliyo amulonda azikoze emyaka oli omuntu amulonze bisanja emeka 3 emyaka 10 emeka 5 nga sente zakoze amulonze zikoze ko yadde kota abamuyamba ki kubanga njala kutegeeza kati mu government ngeno MP talina kyayinza kukola government ekoze kitegeeza tubateekayo kulyako buki buli kati myaka 10 nawe katupute kigumaza kubanga gwe mpulira teeka kiri balemerako beyongeza sente nga bakola ki regardless of opposition or government akuchokwengeza sente consent si ulyanga ya afulumye Parliament batuongeza sente zenjifulumya batula butuzi n'okumanya gwa balona tumanya nti beyongeze tubabiteeka mawulire beyongereza mu corridors toswa kuba wali muleko nga ekoti agisudde eri sijja kukiika ke mutuongeza sente Ssemujju nganda what happened ozibwavudde wa no kikiseera kituuka let's first so go to considering a time into what about time kati shalom eno kankubulira ekyo kimu trend egenda eshuka
not in politics siwoka but nembulamu waffe bwaki obwa bulijjo. Shalom njalo tunulire omuntu golaba ngo w'amaanyi ate abaana tebamulaba muntu balaba nti waki bo balaba ab'amaanyi balala. Nti kati omulembe gugenda gukyuka abaana bonna abasinga kati abaliwo ba 90s ba 2000 abasinga niko gwabanyumiza nti w'amaanyi bo tebamanyi nti waki bakuliyetinze ab'amaanyi abaabwe ontegeera yes baana twali myaka 22 25 ate bagoberya nnyo Kyagulanyi kati bakuliyetinze abe balaba abaki abaabwe ab'amaanyi sifa naffe twagambanga Ssemujju nganda ateesa okay ogenda kuteesa ki bone kufa kino okuteesa ko tebakutegeera lifestyle yaabwe endala nnyo kubyogenda okola ki okwogonyonyera eggwanga nti kubanga kizibu nnyo bokusaza president Museveni zamba za sente meka muvubuka batono nnyo bogenda okusanga ali muntu laza parliament alaba a few of them ndikali 20 egenze ekyo kagwola bantu abamatayi kibiki bona aba sweepings baba bali mbali out gwabadde manyi tinkeretanya so kuba gondi akalu ono minister wa microfinance Sempija ne banala yakamuujiza family na yera nalalira n'omwana yena agoberera ne yagenda mu court nammere simpanyifu ne nakiko kebyokulonda ne nupu akatiko kebyokulonda kekobaye ne nupu okubba obululu babba obululu era agenda mu mbuga z'amateeka kati yo family yo nirabirawo nti ekoze ki tata n'omwana kibo namuli oba olyo kya family yonna nga temuli awangudde eri abataswala wali yanti kibayita ekimpemempeme tokimanyi ekirya nekikola ki n'ensigo nekigitwaliramu kiba kibi nnyo ekyo osaba Katonda atakusanza muntu agolinga kimpemempeme aba mubi nnyo abataswala ono munno ow'ebirevu ebyeru Abedi so kimpemempeme mukwana ndowooza addeyo kati mu church kati agenda kugaba emikisa emitirivu nnyo ng'ate yetagiina wetulaga kati anti nsi yakuyiiya kinabuuza abantu agenda kukwatako bwati ogwe ka Dr. Abedi Wanyika akyasolangirira omuntu mu kulangirirako obuwanguzi bulungi nnyo abo tebaswala ne ku Sande ayo kayasabisizza Shalom abo tebaliko kuswala yaddali mu kiyongobero bekyaki naye babadde nga bakuba Bobi Wine akalulu abasajja abo nga bali mu kujaganya naye kati naffe tulumwa kyekimu nabo nze kye nasanyuse kyokka nti tetuwubadde tulumwa kimu ne Lutaaya tulumwa kimu ne ani ne gundi bulijjo Lutaaya ayanya eddoboozi eddene ng'akanguka n'okuyombayomba natidde Irene ngali wali abula kujja wa byakulonda kiki kyabadde what happened lwaki bagamba okulula obwe bwaddemu influence ya enyani balina minisita gwalumiriza obanga yadda influence ate eggomba awo kwawulawo ne NRM waziwo gomba ye wani esimbye gomba ne wagundi ewa Lutaaya Lutaaya esimbye gomba bayitayo batya kakuuto mukama wange Masaka kakuuto si ebidde eggomba eyo osobola okuyitayo kali side zeeyo yonna sembabule biki okubaawula ku NRM kibadde kiki kizibu analulire bawangulayo nga ekyali kizibu anti gavumenti balema okuuma pesa eri gye baaliko okulonda kuli abasinga bye baayitamu ne bagusala Lukwago nga abadde akoledde abantu Lukwago ki si Lukwago Lutaaya nga bakoledde gw'osula gomba osulayo kakuuto nedda anti kati babalonda be bakola ki ndishawe era bolaba basigala balemezaako era bazzeeyo muki namugga nga kyakomyewo bangi bweti namugga agenda mu kooti abasinga bagenda mu kooti bangi abantu naye namugga adde ku TikTok live omukazi ng'akola ayogera kiri nalyoka amuggyako obuwanguzi bwe abalonzi nga bazibu abalonzi oyinza obbanenya naye n'aba ebyokulwa nabo tebabadde balambulukufu akalulu kano omugumu yabadde akabeeramu kyenyinza okukugamba it was for the strong hearted kabadde kakambwe Shalom vaawo mpitewo nabyeko polling station emu ssaawa 4 nga bakyabala bululu ezekiro Mustafa saganya nedda Shalom anti that's a challenge you have nedda ssebo olw'amazinzi okulonda
Nitandika kuki ntalaaga sawa nyeze ekiro nga babalabululu kutalaaga anti buli mbeera baba bafuna mukati abasirikale bakola okufa Allah watambuddeko ekiro ati gwa abasirikale bali ku mugomyo era bagamba singa bino tebiggwa singa kulonda kuba kwa mwaka ndeke batambula okukola ki sente abantu ekiro nga bakwata otambula nga baga tukuti anti kati bataddeko balina gwe bayita komanda abeera atudde wali wabbali olukwate no baga nti genda olabe komanda kati nga bankwatidde kinga ntambula ekiro olaga wa nga nakukudduuka ddayo anti edduuka eryo genda lisasulya mutwalo olina okuba n'omutwalo ogenda ku dduuka as we speak in Uganda kati ssaawa zino totambula tolinamu kiwaya era mbakubiriza tutambule ekyo nga tolinamu ki ojja sula kabangali chairman yasuzeeyo nyina chairman lolu chairman yasuzeeyo chairman w'ekyalo essebo ne bamukwata tasobola basuwinga osuwingani kiki chairman w'amaanyi anti eno gavumenti eriko chairman eriko ataliiko buli omu alagira kati yasuzeeyo Shalom bamukubye kabangali ba kinene mu ekyo Mustafa kitono kubano kitono gwogamba nti kinene kyamaanyi omuntu alina stampu y'ekyalo yasuzeeyo era talina mutwalo bale kati bamuganyiza gujjayo anti kashi yabadde abuze ngaye mobile money tezikola ate ontayagala musindikiza simu bujulizi olina bana cash kati awo bakubemba okuwagirabye ekiro omugo gunyooka Shalom abantu bakubye embooko amakomera gajjudde anti kati batandise basibira mu office za traffic erija basibira wajjudde byonna byekugamba Shalom oyagala mbikutwalako ng'erija basibira abasibi wajjudde kale batadde no office wa traffic yabasibira negumanye ekiri mu Uganda Shalom kana akalulu njagala banne mbalikiza aliwo bannange omugagga wange ono omusawo muganda Share Bus asangibwa Sonde Mukono simusawo muganda ala musomi wa ddwa ku 0782 367599 wa 075 ku WhatsApp 743583 musomi wa ddwa ngenda kusomera eddwa engoma kutandika bulungi njagala osinzira n'okusaasira ebyagwe nga nagenda kutambala ebyagwe kutambala abiraba waliwo abaana ali mu Shalom 256 baana bange ba Shalom Die Hard baganda we babakubye amasasi baganda babwe omu bamuyita Louis chano ga Louis omwana okupremier abaako ali mu Shalom 256 Nation bakubye amasasi birasse police byakulonda bamukubye amasasi n'afa tukusaasirako Louis mukama akugumye tuli naawe then ate nakulajja nafunya muri alage ataganka ntisizera omu ku baana b'ensinga okwagala amuyita Hadija Kalunde nga mutadija Shalom ne bakubye muganda wa masasi agamutiddewo so tubasaasira abantu kwa feri family namwe mwenna abaviriddwako abantu bammwe bakubye bamenya amagulu mwenna abali makomera tusaba Katonda n'abatamanyi gye bali waliwo omuntu wali nga tamanyiwo manyi badde mbiwulira nga sina backclose na muntu bemmanyi abaana bampeeza video nga bakubye baganda baabwe amasasi Shalom waliwo omuntu nga wali kati tamanyiwo nabo basaasireko nga woli tomanyi nga bamukwata tamanyi waali naye musaasireko naye gyali nze ndabye akalulu kano omanyi nkyakaliko paka kati nveewo erusaa 7 gwe nga tebannakwata nze manyi gye mpita wemba ndi ku bigere manyi wempitira bajja mutava kukube kapeva simata keki bajja kuba keku nze mbeeramu nga nnengera abasirikale nga ndaba bakola emirimu gyabwe nga basolooza essente anti buli junction webali buli ekiwete ekiddawo kuliko obukazi oba bwatudde P7 oba P4 yone abasirikale n'abato abajjewa Mustafa ndi abasirikale abaana abato waliwo n'abatannagenda mu nsonga webali nga balabi bwati kyogedde okiwulidde abasirikale bangi waliwo bali ku lukinze kata n'adde ogenda mu nsonga webali okwo ku kkubo kati abagenda ba retaining after elections just this period kyeka police state era kati bagenda bayingiza bagenda basigaza anti bagala amagye nga mangi baana bato nalabye abaana abato ng'obali ngadde muva ka P7 oba police kale wa credentials ziri ku kyezingira simanyi mwe mumanyi ebya police je bimombeerako mu state namanyi senior 4 senior 6
Senior 4 senior 6 ne degree below 25 years naye kati bali boss simanyi nawe bagwa kuba sirowooza nti senior 4 bagitudde sirowooza nti baweza emyaka 18 bana bato uniform tezibatuuka nabe nabye mu kulonda nga ngenza okulonda nendaba omwana nga nokankana akukyali atyaga odda bali eri ebbafu yaba MP njala ebaluma baliya mukwano baliya saga kogoba n'abantu Mustafa ani ayagala okwegoba nabo baliya nze nkubulya kituufu enjala ekola ki era balinda buzibadde ekyebutambala wa Muwanga Kivumbi ekintu kino kyatutte ba old guard zaabo bonna bambi sokanywe tne ekyabantu abakubiddwa amasasi tubasaasira banne mwina wa Muwanga Kivumbi abakubiddwa amasasi abafiddwa akabantu polisi bakiyanguye nnyo okuta amasasi baga nti bagirumbye balumbye polisi amasasi mpulira zino rubber bullet kyeki sasa netet tebatayingira mu mubiri kati go gagwachago gote tebagakozesaako yote terina kirinza kuyamba oba okwesa tear gas niyo okusinga okubira ddala omuntu esasi n'omugaa nti musolo akalulu. My question is kati oli wamala okutta omuntu like you go back and sleep bulungi nnyo it's the order of the day one nyo okutta omuntu Mustafa kinene abantu abakubye it's big babasse ne basigala nga abantu batambula ibona amateeka tegakwata wa amaanyi ate kati no Uganda era kati gina emyaka gitugendamu olina okubanga olina omunene gwomanyi gina emyaka 5 giraba gyakasa mmembe ani gwomanyi ani akumanyi bashabe bagenda kuba bakambu wakati kyetwalabye buli munene alina amunafuya ono bakwata onzo gamba onyo munene wo ate wali wamukubira akasimunaga yes sir omunene wo nga yagamba yes sir olenga banyweza empingo gawa atujja kwogera kati gwe sookuba n'omunene ate baba bamukubira nadda ku yes sir kuba akafaali Mustafa nga bakutte ogakola omunene wagamba yes sir yes afande amusola afande kati olina omenga shwa munene kigwoyina kwakati eno gavumenti weeri kati yabanene ono alagira oli n'abimenyawo. Muwanga Kivumbi, what could have gone wrong apart from kwanga bamubyeko obuwanguzi bwe? Yes. Obuwanguzi according to him agamba yabadde abukola ki? Abulina. Kyegambye Shalom wali nti generation zigenze zikola ki? Interest zaabukana. Okitegeera? Edda nga wokola essomero note ne wabeerawo wali eri ekiyungu abaana nga banywa obuugi era essomero nga bali amulembe ku kyalo. Kati baagala swimming pool smaka baagala bizimbe bwe weebuuze nti edda twasomanga tutya wakati van zitwala abaana ku ssomero nate edda twasomanga no van ya mitwala na buli tamu van yagala kusinga fees ate kati van gy'osooka osasula okusooka osooka van fees swimming fee 15. Yes. Ndi kati generation zigenda zikola ki zikyuka fe twasomeranga nga tusoma ABCD kati mpera basoma ba ta yes bayina bugundi ngeje ba pronouncing mugundi ezo enyukuta nga si eri yaffe kati go bakutuma tuba kyasoma nti C nti H abayina ngeje bazatulamu ha simanyi hi ali kati Shalom ogwa nasali tosobola giyita kogo omuntu ogulimu walaji nasali tosobola kugiyitako bibasoma tebasoma nti ABCD nekuli okutesa eddungi eri ngalirwa eri okukakkanya omuntu aba akukyaziza ekyo usiste kizigala nakyo njagala lindako genda bakuweyo okupapula omwana nasala pronouncing ennyukuta gwe byomanyi birala nnyo ku bibasoma kati kati Muwanga Kivumbi after myaka 15 years kyegambye wali nti leaders bonna bonna sifaayo kumutendera ki akolenga ebisanja bibiri. Yes. Bagende okusigazaamu akatiibwa sente zifa bayinza okuba balina gye bazijja nga tebalumwa sente naye n'erinnya likola ki ogenda oswadde ate ngeri olina okugenda omanye ya people balowooza nti oba constituency nti bagi owning oba nsi nti without him oba ha it cannot go on ate ng'egenda kubaawo ne Kayemba Sola atenda obubbi tabulabangako yadde amanaging bayimbi si wakuli sevanizi ne Lema baba atengana
Ye mukama wange. Oyo mulimu weguli adde ku mulimu gwe. Ono wamateeka addeyo. Ali mu church addeyo. Kati adde agenda mpabe nga talina mulimu ke kaseera afuna omulimu. Awandike ku bbaluwa. Application zirume. Ati ensi leadership wetu bwe inokuba. Muntu dake bali okole ki? Naawe otunuyeko bakwebuuza kwa agenti wayi wanaakoza atya. Nti nze nga bwe nkola ki? Bwendaba. Ne gwe kaseera banaalaba gwe. Parliament era buli njagala parliament edde ku myaka 10. Myaka 5, 10 vaawo. Kuba tebalina kye bakola ky'amaanyi kiriyo Shalom. Tebalina. Musajja waffe Alex Waiswa Mufumbiro. Yes. Nasooka nempulira ku ssaawa zaali mukaaga ku Lwokuna ng'aleebya. Yali aleebya. Things turned at around 2 in the morning. My friend. Empapula nzikyuka. Nali awo saa nzokusa ku makya. Ndaba NBS. Nga weebase birala. Ozuukuse birala. Ngamba obulu bwe Uganda. Ne seewuunya. Olaba bano batali basibe naye ate ak'omusibe. Olaba abaliwo bakaaba. Kale ate omusibe. Omusajja n'alangirira Luhindi Frederick. Having obtained a majority. Nga mukalu bw'ati. Banange, abamu temwalina internet wadde temunagifuna naye mu wiiki eno ennyo ewedde ekikubye mabega yali minisita w'ebyenjigiriza Namere Mutamazire yafa. At 83? Era nava ne mubika. Kati olunaku lwe twalonda Mutamazire lwafa. Kuba yali ne bafaawo baatubikira bajja ne batubikira. Kuba Mutamazire afudde. Yafiira wano ku gundi. Bamuziise. Nyakubuuza bakaba bamuziise mpolampola. So Mutamazire munnange bw'atyo n'afa. President Museveni yavuddeyo n'agamba abamuvuganya mwafunye chance abalonzi bange million 10 tezaalonze otherwise mwandiswadde. Humiliation bwe abadde ayogera jjo ng'ali lwakisula nga mutadde certificate wa president mulagambu yawangudde. Naye gwe weewuunye obulungi buno kiwanyumisiddaamu kimu nti ng'olina majority of over 71 approaching 72%. Tosobola kudeployinga ago gonna magye. Technically tukibale bwe tuti ni Shalom olina abalonzi majority over 75 but rather 71%. That means tusigaza awameka 29 almost 28. A number is over overwhelminga 72% in the case of Ayagala locally. It's kind of hard. Otegeera. Kati wakwati ffenna batukoze ffenna abasiru n'abagezi batugasse watya? Wamu kyekyanki ekyo kakyekyanumi. Nti tosobola kubanga olina abantu. Even if kubanga tuba ntugambye tukuuma akalulu nga gwe olina ennamba ennene. Why do you fear? Wenagala okubuuliza, what could have caused the low voter turn up? One, yet nga enjiri badde etambula ya protest vote they are protecting the gains. Yes. Kyabadde factors we ziri nnyingi nti one okusooka omusana gwabadde mungi. Omusana gwakoseza gutya abantu. Mustafa. Omusana gwaganya nti okujja. Anti abantu balinze paka ssaawa 5. Waliwo polling stations ezimu Shalom nga zabadde bisaawe. Abantu ne beetamwa ne bakola ki? So the weather, climate. Nti omuntu obudde basene bagamba abantu nze nali ku mwogezi w'Electoral Commission oyo ng'agamba nti bayisaawe mu kulanga achali kola Kenya. Waliwo n'omukyalo mulala we era ayogera ennyo nonsense. Kati waliwo bagambye nti okulonda bayisaawe mugenda kukoza eki? Kutandisa. Waliwo muno mwonna munnansi almost abaakedde ndo tebatandise ezi? Nya abo baakedde. Then tujja ku biometric machines nazo ne bifuuka ekizibu. Agikozesa tagimanyi. Tebasomesa bantu. Ate zayo ne internet nazo yazikyankalanyizaamu. Za internet kirabika. Sibamu za internet. No, wale kamulimu gundi ya internet eno. Baba senga wajua ya internet bantu wadde agireka ko internet.
anti kati ate kino kyade ekyokujja ko kyade kisinga kiri bali abadde balina option checha gisako internet amuleme tambuza mawulire anti gojja kugamba nti eggulu bulu bwe buti atono kyabadde tayagala yabadde ayagala kubuulira ebujubulizi bululu bwayinawo tayagala omanyi gye bukoze eki gye buvudde embaga yabadde awo ng'ojja kuwanikayo DRA form okitegeera ate wano tebaagala bwerufu kati so senga n'abantu okukuma aba President 7 balonze senga President 7 alinga mu 80% yani badde mu 130 anti kati balaboti nti twasigaza abalonzi bameka milioni 10 abatalonze kati milioni 10 wezikwata noziteeka ku 13 ezalonze was ina 7 plus 2 plus 3 almost milioni nga 11 ezalonze kati woteekako ziri emmeka 10 nere 10 limuwadde olwanti kati ku 10 wafuna 100%. Ile 10 yonna alifunye lyasigaddeyo bw'oyiteeka ku eno ensanvu gy'ayina ziba mmeka si 17 simanyi anti aba ne 170%. bane onyabo mbalaka munyagwa akaluka atambudde kake bamweyo bane ye afunye yakalulu asamira muri sebo munyagwa sebo yafunye omuntu omanyi nti kasiku yamuwa akalulu yali alina omuwa yamugulako emmeeza era taba kuba mmeeza leta ajja kamu Mustafa manyira bandange Mustafa manyira ati yamugulako emmeeza najja tomanyi simayiro ya munyagwa Mustafa manyira wale muleko ngaseka ogundi n'abasinga ono onataka kuba campaign waliwo nandala yakuba era sananyiza okudda mu FDC ekibiina ekyo basooka bakimpemu okikwatemu njagala kwogerezaganya kuba FDC ekyani twesa abaka si 10 baka 9 FDC sebe ekyali y'amaanyi genda obeere omwogezi waayo njagala bampe wa president wa FDC njagala kunoonya nanda amafabi kwa ekivuka so twafunye no percent FDC I was very happy waliwo candidate ataka kuba campaign banne bamuyitaani ayo kasibante bekasala dekuresti naera mugisha muntu bekasala dekuresti on what papo this guy know her on go try ku divine yao na ina press conference waru chamuzi wa CP Elton Mabirizi kati then waliwo oli omulala wasasha mayanja yani kasibante wa mayanja nasasha mayanja waliwo esimbyo waliwo abadde ati nabo basusse obungi bifaananyi waliwo abadde takubirako ddala campaign bonga kasabeera ku west naye ssebo yagenze n'afunaawo obululu neŋŋamba yabujjeewa ni bannange ndowooza waliwo yabumuwadde bannange bwayiise ndowooza nga batwala kandabe wano Uganda yani waliwo awo abateeta kuba campaign nagenza okuba nga ssebo olwasooka ng'alina obululu 8 lwalanga okusaawa 3 n'eddakiika nga 3 ng'abujjeewo ng'ani amanyi oyinza kubuuza ani baana abeesimbyewo tulinako nga tebiragaye Frank Buliira Mugisha muntu Kyagamba Kisenta Museveni Buliira Robert Kasibante Nandala ne Munyagwa Buliira omanyi yasinze ono yani ono Robert Kasibante naye Buliira walabako ddi ku campaign ya Buliira Buliira naye Mafabi omulaba ssebo sebo FDC FDC ekibiina ekyo bakimpemu FDC kozi yavamu PPC PPF mukwano eyakasimu twatwasamira ewakasimu yalina abakamera twafunye abaka babiri PPF abaka babiri PPC PS kyebakoze jeno bigirwa jeno bigirwa swengere n'ayitamu swengere congratulations Hussein Muyonjo swengere n'asanyuse nnyo okirabye the people are happy for Azambali swengere Ivan Cheyune owazungulu congratulations alunyimyanga bamuzizika emiggo alunyimyanga lutabaalo ane epas bamukubye emiggo okufa obufi abadde alina okukuwa so swengere congratulations bane mwenna abalonze neewunyiza nnyo swengere yadda n'okuyitamu yakagye ejjinja bulungi nnyo kati agenda kuva mu parliament akubira tukwanyiza gundi skits zaffe swengere olemedde mu mataka oyagala kwesimbawo nzagala kwesimba bya 3 mugumu ku kyaki ngenda kwesimba ku kinyoba kubawo kipepa ero situ sisobola
LC twanti gwe botwala LC wano. Sisobola kwesimba mu LC mbu kansala. Oyagala wa meya. Oboyo nedda. Gumanya 231. Banangono. Shalom Haddad Kawes ngenda bakuba oti paper. Kati oyina genda kati gwe bono osoma ekifaananyi balina kikubira mu America. Si kyawano. Lwaki? Okujja ekifaananyi. Akola ki? Balo oyina okulinnya ennyonyi n'ogenda mu America ne bakuba ekifaananyi Hollywood. Kiki otegeeza? Okujjayo. Ngaki banjijayo? Omanyi ekifaananyi kino kikumisa obululu. Bw'otunula otyo kisaazi. Omanyi abantu balonda lwa bulungi. Nabila Nagai bwe yakiranga bawe kampani bako yamalanga awangula ekyamwanguzanga bulungi kipande Nabila Nagai nalonzo lyo mukazi ali ku kipande anyirira kati bwogenda boto ku kipande kijja kuwangula binzo okukalubamu ndabika bubi si kye ngamba okukalubizibwamu yinzo wangula nengo kalubirizibwamu bw'oyagala byangu ndabika bubi lero mwato kitutte wala ngami nto yinzo wangula nengo kalubirizibwamu kipande kino kyamaanyi tuvola abakola ku radio osobola wangala ngo owulya ddoboozi Nero omulabyeko nega kugwa mwana mu DJ program jiro nsamula yeye twawulya ku late date wali okyali muche kyamwe twawulya ku gundi late date nyenga jiro nyamulya newe yafa bayogere wakambu gundi yafa DJ ni afudde kati nga abasajja bakola ku radio ngo owulya ddoboozi lw'omulabako todda muttega naye onali akola ku sanyu Fat boy guy had a voice kati mukobdi ne mulanya ngamba yoyo bula nga yewuwo kati naawe oyinza obutanyumira ku kipande twakola interview naawe nga kyakolera ematugga n'otugamba Mpunga tagakweta adaka mu parliament tasobola nagamba naye kenyita tagenda kujja ate aleeta omuntu abensi abakoowa nkuza wali ku kyeggayo ku generation nti ekyuse gwe byolaba ebikusanyusa bo tebikola ki tebibasanyusa ebibalya birala nnyo gojja kwetenda essuuti bo tebabitegeera tewagaba amasuuti kati Beka amala bbanga kyetayambadde ku ssuuti Beka yambadde ku suuti nsobola okukwata gyambalako kati oyo gwoteekamu abamasuuti bamuteeseze biba bikwatagana baba palalero gwe bateeseza ali eno n'ateesa ali eno kale gye emyaka gyaliddeko giba gikola ki oluba mujjayo bateekayo omulala bo gwe bawulira nti gwe baagala regardless alina omulamwa oba takola ki ana ekyampuga kyankubye wununu I thought it was a shock was Mpunga mukwano gwa speaker yate speaker yabadde alondera eri tawajja tanguzinga gamba akadukange gundi gwa I thought bajja kubayo kasimu anti waliwo otukanga gundi nene majini nga nene kyekyabadde wannalukoola bagezaako gifunza naye muganda wange nga nene n'omusajja ne yeetamwa ono alangiye presiding officer yebiki nene yeetamwa nalaba nga kisusse Mpunga wange yagamba takaanira bufo kiki ekyabadde what went wrong tewali niyo wamulabirako nga mubuulinga mu campaign nga muga nti genda n'ebitaano kati abeji bwanika akyakubira Mpunga esiba kyanyu WhatsApp group gyadde mu nekimanyi ne baagala WhatsApp group mwamadde Mpunga nakakande abedi ono nakandi baagala bonna kati WhatsApp group bagijeewo beba omuti ontu akutemyemu amanda oba n'akabonero ko kafuusa akabonero balifunye bakabonero akalala balifunye pusi wabaddewo bagikozesa mu campaign muno nalaba kamyo neki twabadde bakozesa pusi badde awo lidanda nti oniyo omutwe omuti twabadde bakozesa pusi yadde pusi badde awo nga teriko agamba walabyeyo omuloozi yesimyo nga alina pusi ebadde waawo generation yetu bannange yafa sikulimu pusi ebadde ekola ki ebadde lidanda ngosiabawo badde agikozesa gwolina gwolabye nga tali akozesa pusi katulinde mu kansala tulabe bakansala tulabe wanaabawo wa pusi naye badde waawo gwe newassa ku muti obona omuti gwaleeseemu obuzibu n'ebikala ebadde bya green nnyo Mustafa si baba bi green abo sengo manye ekitusa staff owa kati ono pusi badde lidandant nga twali agirina kyegamba eyo si ali nsikini gyayogerera enji pipi eyo abomuti bane ekyogereko ali enyisikini yesaba kunzi wa pipi
Wa DF. Ya DF. Yabadde Ssebakunzi. Ali mobilizer. Naye tukusaasira. Ekibira kyali sio waka nomu. Ne hada. Ali ajisikini yabadde mobilizer wa DF. Nati yavaayo nagiwa President Museveni. Yali yavaayo. Era kyesifuna kisula ayinza okubanga gundi mawo ng'akola eno n'eri. Mawo yawangudde bululu. Mawo yakomye. Bagana chicken mu campaign. Omanyi luli manyi kali akalwa akawedde. Mawo yesimba nga ate yete yeronda nga talina ID. Mawo kyajja afuna ID oyo gola. Ya akalwa akawedde yajja tumulonde nga ate yetagenda kweronda. Yatujogamu awo. Sibimanyi. Ate gwo kyali muto. Ng'otandise kulonda kana akalwa. Okulonda okwedi nalonda. Okwa COVID. I voted. It was my first time voting. I voted mkwana. Kati nno mawo yayita ina ID. Ngayita londa. Ninga ate yesimye kwa president. Fa batategeera. Tegeza akawulu kano akabanyiro ko wadde okwesa simbo. Ebadde ematalinga. Bwe tulaba ab'omuti nomutafuna yadde omuntu. Musajja ab'amaanyi ab'emmengo. Nata Abedi kyamuliridde wache kyatuse kwa Abedi. Abedi aliwadde omwagaza akintu. Ki ekibadde kinzo nsonga kibadde nzo muza mu parliament. Kuteesa nnyo. Ate yagenda n'abeera awo, mbe n'agenda yesa kuona ow'omuti. Omuti nayo baali nakisiraani musi. Buli yamwetaddeko yagudde. Buli yetadde ku w'omuti. Era kyalo omuntu oddamu ogambye ogenda kwesiba otokozesa muti. Andi wa kisumuluzo. Kisumuluzo. Kafunye abakamwenda. Asabali ab'ekisumuluzo mujja kugambako. Waliwo ne mwaka gumwafunye waggulu mu Northern yabaddaani banna. Nayo fungalo si wa FDC. Ndisi bamanyi. Kapusi fungalo tomumanyi. Yaliko mu parliament ng'ateesa bulungi nnyo. Kati bakomye obukomi. Mulimu abakadde abakomyewo ko. Niye Ameri atakola wamulabye. Alinga bwe yagenda. Sente. Ubona okula badde yakuwumuza. Sente. Sente weteme emyaka. Tumaze okulonda. President wa Nupu Lwakyagulanye Ssentamu. Atoka ku basirikale. Yeba nyali ludda atanna kuloka office. President yaluddawo. Simanyi. Buuza. Situnategeera. King Sir namulabye nga simu takkiriziganya. Nabyavuddemu mu kulonda. Newo bagwe. Twabanga oli musiru. Ni naawo kirabulabi. Nti embeera yokka yabaddewo. Soko gyo kyoyogedde. Nti ombeera amagi gabadde mayitirivu nnyo. Soko gyo kyoyogedde. Obudde bonna bagamba okulonderamu. Budde bweyongezaayo. Waliwo gye bakubye essimu obulubutuka saa 11 kitundu ez'okumakya. Luveeri. Ate n'embeera y'okuleetera obulukulole. Zino video ezitambula nga abakulira okulonda ate batiikinga. Mwe ebiri ebyo byabadde mbiyitirivu. Nga bali busy. Batiikinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagaanye byavudde mu kulonda. Yabadde mutuufu. Tosobola kuŋŋamba nti gw'olina 70 almost you approaching 72. Ng'okya deploying amagye bwe gato. Yagaanye okulonda. Sente gye beekuyamba ki? Abaana ne bavaayo omu ku bo mwaddemu Ssemujju n'agamba abaka parliament mwaddemu president olukwe. Mulwanira bufo bwammwe. Walabe ku mbaka parliament alina DR form ya president? I can't tell. Sinamulaba namulaba bulabi ngeri internet gye tabaddeewo. Nga omupya alwanira DR form ya president sinamulabako. Abikulu okulwanira ebifo kufuusa okulwanira ebifo. So okiziganye Kats kyayogera nti abaka mulimba tunulye ekifo ekinene. The bigger picture bo balwanira bufo. Nekuli okulonda okwedesha lumele kitwaki complaining nti bannaye. However much agwenjukira mu kulonda okwaggwa ayina DR form za Nupu eza president wa Nupu Kyagulanyi Ssentamu yali omugenyi Ssegirinya. Yes. Era zonna yazirina. Kati Ssegirinya. Yani Lutamaguzi mbala bali mu byabwe. Abo na miranga gye bataddeko audio no wagirabye. But something is not right there. Banna byafude kintu batukweka kyatagala parliament yawo. Toso akaba bwotyo ngomanyi ba nga buweereza. Nga buweereza. Kirabika. Ng'oggyeko ssente, wali kaliwo ssente nazo bafuna ezitutamanyi ze batoogera. Kiro munaabye abasajja nga baagala kutuuka. Lutamaguzi alina wamawulire gw'ataayise. Yagamba ali akolamu ennyinganya sezi musasula bulungi. Mujje mu ntwale, mujje mu nnyambe.
akanda na hanzise ikifo nzina dima ino national kula simu national bill yanga bili wala ku simu nenoza abantu Lutamaguzi bamutuze nengabo mala lete simu ndabe tebatombaka waffe umusajja nga akabira kalulu. So do you agree with this is beyond buweereza? Do you agree with what Dr. Best just said that bwogenda mu kalungu olowooza kwagula President Museveni kizibu Bobi Wine ensobi kyasobola okukola kwe kulowooza nti ajja kgenda mu kalulu bamukubira akalulu kajjewo Museveni Bobi Wine afuuke president kubanga ekyera ndowooza waliwo abajja kugezaako kukimuteekamu kati olina support olina abantu n'olwekyo genda gwe tutwala gwe abamu baagala just kumufunirako obufo amutambulireko afune bwa kansala afuneyo omusaala akole ki naye ng'ekizibu kyeggwa kizibu nti embeera gy'ateekawo mu kalulu ekyamazima tewali fair grounds kyosooka okumanya internet ogiggyeko ate yasitulukire nne mu Uganda ali mutula abali lwa Uganda internet kweri naye WhatsApp, Facebook, TikTok omala kwesa VPN okukola ne TikTok naye eri bitundu bimu baganda gibaninga bajja kuba batukuyambi TikTok aliewa ate nabo bagikolerako TikTok eriewa ate bana abaawe bo bakolerawo ate nabo balina abaawe wabye Minister Nyombi Tembo ng'asabira ente yasadde sente 2 nga yeebaza Katonda naye nalo yakajje wala tewangudde yadde yaza President Museveni badde manya yawangudde mwade yaza mukamaawe yakawuliddemu ate omwana yamukubya akalulu bamuyita gundi yakubyawo Banyombi Tembo yeesimbyewo waliwo ogundi webaddeko ku campaign ye yawangudde nyama yawangudde Kasanda waliwo Kasanda ogundi wanupu oyagize gundi yakomyewo Nsamba yafunye Nsamba nakomye okulya ng'akomye Nsamba ate kukwanga ono abeerewo abalwaini kandabe wa Nsamba nakomye okulya ng'akomyewo ekifaananyi kikambulizibwa abantu abannwanyisa okiraba waliwo omwana annwanyisa yatambula ekifaananyi ekyo kibi ono yeggwe nga ndabika nkyegaana ate ono mulungi ku ggwe era kkiriza kino ekifaananyi in fact oba ogenda n'okwesiba kino kyoba okozesa beera nga gundi ono owena ono agira bw'ati yakozesa oba kyamukinana oba kyankaaga bino ebifaananyi babikkiriza Electoral Commission bikkiriza kyaleka ekifaananyi kino kiba kiteeka ku DNA nga kyekyo kubanga Nuupu yafunye abaka 5 5 Why we lost 10 5 we lost 10 ano anabosa wangu amtwala mu kooti ni mama ekifaananyi kyakozesa ani yakimukuba sewungu kiringa kyalumbuye tomulaba ekifaananyi muntu tomulaba ng'alinga lumbuye ekifaananyi kyombako musajja afoni waliwo Banyombi Tembo babadde bawagira twala obuwanguzi bwotaata twala n'ennamayanja deputy secretary general muweenaale mwe mwazze ne mubba obuwanguzi bwange mutwale taata muli b'amaanyi nnyo naye nze ku bantu b'e Nakaseke saagala muntu n'omu avaayo agambe nti ab'e Nakaseke tebampadde kalulu bwino yenna mulina ayagala okumuwa bwino yenna mulina nawangudde ebitundu 85 ku 10 si kusuubira busuubizi naye bwino yenna mulina senga akolanga Kayemba solo yakkiriza things happened so Mustafa gwe kyobamanya Shalom wali abantu bali mu byobufuzi nga tebali kufiirawo Mustafa tebalina kiddako mutunzi wa ttaka n'amayumba ne consultation and surveying ni olwawo okunnanga ofisi esangibwa Matugaawo ne okupa ku namba y'essimu ku WhatsApp kweri olumu bw'aba ayagadde enamba y'essimu ya Mustafa eri 07 52 34 8967 baye mujje mugula ettaka eryata togula buno butaka musimanya 2 ku 5 10 ku 10 gula ku Mustafa ettaka obere bulungi nnyo dda tetugaasuka nako yalo mbeere bulungi Shamimu yawangudde Shamimu ki Malende yawangudde Zahara Luyirika Mala anti Zahara Luyirika Mala kitegeeza ki linnya lye esiro lyangako bano egundi mukwateko tafa Flavia maziga nga mangi namuli mukwateko banna abula asamira muli abamuli okumpi mugambe
akaka ne bambi Honorable Flavia Namda tukwagala nnyo mumulabiranga ddala Gomba East ya 3 mugumu mere bulungi ate takula ajja kubeera waawo mweraba tujja musanga